simanyi oba wakuziikwa Canada oba tetumuzeeyo Kasabwembe. Anyway, ako bini ogamba otya? Asina tabbo ogamba otya muganda wange Martin Kimbo yakolanga wa Pastor Kiganda asabira mu Kisenyi alina chachi ya gundi bagita batya? Ero teruligwa si wakoleranga nakolerayo kakati atoro kyafuuka kitundu kunze ambalamusiza mwenna abatubuliza n'abatulaba ku mukutu gyaffe gino gya Emsako Bini wamu ne Martin Kimbo okubanga mutulaba mwebale kutwagala mwebale tusubscribinga ono ye mukwano gwange Martin bwe twakolanga yajjange waffe n'atubega ku short ewa Bugingo nga naffe tufuna betutume wa Kiganda ne babega ngera tetukolaganira ddala kabwanango bwe twakolanga yakola mu Kisenyi nga ffe tukola mu Kirere Kikoli ne Rungujja so tubabuuzaako nnyo mwebale nnyo werabidde bwe twajjanga nze nabanga njagala okujja ku Soroti ng'okoba ku poliisi y'Erungujja tugeze nga nagwe njagalayo oyagala kulaba Eric nga nze kulaba Eric oba owola oba waliwo abasajja bangaawo owola Eric waliwo noono Lugonvu gwe yatwala mu bintu bye yali alinga akwata kamera ali awo nga tulindira ku kali akapoliisi okamanya akakkirira akerungujja nga kusejja boda nga olindira n'omala osala n'oyingira eri ne bakulaba nti oli weeri baagala kuyitira poliisi ng'omwana gobadde okyalidde omugenda muzaalira tolobolo naye ng'obulamu bugamba butya butambula nga we nabubala waaw nga kirungi naye nga gwate oli otya anze sirina mbolojja nnyo yonna ndi malembe talitibu nga lugombo lw'amagi kozi oli futu soja naawe munuupu mu people power ndi futu soja mpayoko ku Kimpuuga tetukyazikozesa era singa waffe Kimpuuga kiba kinene ssebo ebitaano ewaffe ze miliyoni emu kitundu ewammwe ziba sente nnyingi kati fane waffe ebitaano bigula kindaazi mubiwa abaana bagende ku ssomero bana abato n'omukulu akigaana Kimpuuga ekyo nakirabirangawo abaana nga bakimira Kimpuuga kirina abaana be kyatta wakimanyirawo nti kijja kuzaala ebitukula mu maaso eyo nze ekinusu saakyagala anyway kansooke nkubuuza lyose nenkufuna mukulikeeyo misinde emisinde tugimaliriza awedde bulungi bannange beene abasimbudde tabaddeeyo babagambye aliriddawa afuna bujjanjabi mugonvugonvumu singa mwatugambirawo nga tugula emijozi tetwandiguze lwaki mugula beene tuddukirako beene ate oyinza oziikira ataliiwo oyinza oziika nyini omufu omulamu gwa teguliiwo oyinza oziika wakalaba beene emirundi emeka nga adduka ne wabadde nga waali nga yagisimbudde ng'ogyeko gisimbula obusimbuzi naye nga yennyini waali anti atosimbula naga nze banenze ekintu akirimu naye tuyinza okwekanga nga abitekesazze n'agamba omukolo nagutegese bulungi Katikilo mubuusabuusa akibadde mu mitambo kisinziira nti ekiweebula nnyini kigoya akiweebula ng'akiriiramu emmwanyi yatugamba nti alaje yaluma beene naye twamala kuvaayo okwogera kyokka bwe twavaayo ng'oyo alaje talumangako bantu wano mu Uganda bw'ati nakati akyamuliko ayinza okuba beene yayitabeera mu Uganda by then yafunira alaje oyo naye eyo tontwalayo zisagala kuwalamba Buganda oba towalampye anti kakati obuzibu obubatta bumummwe mwerabidde nti beene tasobola kubeerawo nga tewali Baganda kabe Katikilo akulembera ffe era olugero oluganda ne lugamba nti bwadde ne ligambwako nnyini lyo okitegedde awo oyogedde ensonga kati nange kankuwulize ddala ekibuuzo
ebintu byempulira mu Nuupu eyo tetunnavaayo eri kale bwe tuba tukyaliyo gubadde oyagala kugamba gwani kuba ogambye eggwadde ne ligambwako nnyiniyo Oweekitiibwa Katikilo Mulowoza namulabyeko ng'agamba twale abaana ku Muteesa basome amawulire naye tubuuza abaana bemala okusoma amawulire bakolewa nga bali ku CBS tebalekulira Abe Mukiibi Babuka Wenja Wamala Balunabba ate siwulirangako CBS ng'eyisa abakozi abagenda okukola abasoma amawulire bo bagenda kukola wa kubanga buli mwaka bafulumya kati obadde ogamba nti bano abasajja abakadde abali ku CBS basooke babawe retirement ne Bakatikilo mulemu kubanga temunnaye bw'oba osomesa abaana baate munnaye banaakola wanga bali bifa tebavaamu kati ate Katikilo wawumula era ayinza okuddamu okuba Katikilo era bajja kufuna musajja mukulu ddala anti era kuweereza ono alya n'oli alya emmere egenda nze kino kyeyogedde kyensobola okukkiriza eky'abasajja abakadde abali ku CBS ne ku BBS ulya bweranga nti mujja abakozi naye abaana bafuluma buli kaseera kyovula abaana bavaayo mbulira bakoze ki abantu batandise abasajja ba BBS abo ne CBS obakubamu ebituli bagamba bayinengera okwekiika mu byobufuzi bya Uganda ennaku zino nti beefudde nga amabega kaaba waliwo NBS bwe yali ekulembeddemu struggle naye kati ne bano nti bayinenge gye bakikubamu balinga abakuba Kyagulanyi balinga abakuba struggle nga bakyaza abantu asobola okukyaza Abedi Bwanika n'ayogera byonna byayagala nga tebiriyo ate n'ataleeta muntu wa Nuupu kubikola ki kubitaanya gweobadde tukimanyi ekyo obadde tokimanyi nti Mwami Museveni alina gavumenti nnya naye Mengo yiye yesebo ayina ey'Emmengo ayina kalicho leader ayina bagita gavumenti z'obwakabaka ayina gavumenti y'abannaddiini ayina gavumenti y'opposition ayina ne gavumenti ye ziyinza taziyina naye just twandigamye nti oba kale ayinamu omukono ate ky'oyinamu omukono kiba kikyo ky'ogamba bw'oba oyina share ku Fufa FM toba boosi toba owner sebo situla na ku mmeeza z'abasalawo anti ngamba singa obeera oyinamu share waba oyinamu share yiisa olaba kati bano bannabbosa sebuggwawo basalawo ku lukiiko lwa CBS era kikuwa buyo okulaga nti Nabbosa yakwata abataka n'abatwala ewa Museveni mbate Museveni abagulira ettaka kyokka nga baweereza Ssaabataka naye nnyini n'akifunamu ne bamuwa obwa minisita kakati ng'ogamba nti nno ebintu bwe bityo tobiraba ng'ate n'Empuuga bageramu obwa minisita olaba ennaku zino kati aba NRM bamuwaana buzibu nabo bagenda okuziika atambula n'amongi era mbadde ndaba Waisu agambye aba NRM be bakambwe nnyo n'okusinga aba Nuupu nti oyogera bwogeze ku Mpuuga bakwambalire anti tomanyi Omumerika bw'omuwambira omujaasi oba Omuyisirayiri wadde abadde akubega ng'alinga owammwe Omuyisirayiri ataamukulaba ng'amuggyayo kati baagala kuggyayo Mpuuga waabwe kati balina okujja Mpuuga mbunnya mu ngeri yonna kubanga abadde muntu waabwe naye bambi bapulizentinze bulungi ekintu kyabwe kubanga bw'olaba bali b'enkwe Baganda era batuukiriza nti Abaganda bankwe ate Bakatuliki ate bava na mu DP bava na Masaka mu bufunze gavumenti oba Pulezidenti Museveni bw'aba anoonya gwayisizaamu ekikolobero ekiringa ekirimu enguzi oba enkwe Muganda amujja mu DP oba Muganda oba Masaka obwayi enkubuuzi ekibuuzo kyange kino kikwatagana ne struggle n'abaana ba Fort Soldier ne ba MPs amawulire agatambula nti oweekitiibwa ow'ebitaano
mbu ayina ababaka bagize mu parliament omwo era mukyalo ono yali omukyala akola ku NBS ng'asoma amawulire. Oli mukazi we baagala. Mbu omukwano okubasaza mu kabu. Ati omubi alyana mubi. Kiyinza okuba ekituufu ekintu ekyo. Gwali olabeko entamu y'embizzi nga bagiweereddemu enkoko. Nedda ssebo. Bwe mutagatta ndowooza temukolagana. Waliwo okukolagana kati nga ab'NRM, nze ab'NRM obalaba abawagira NRM. Ne bwe musanga ku kkubo ng'atudde mutwalako lwaki? Eyo y'enjiri ennungi okugamba nti nno wadde oliwo NRM naye oli mulwadde nze kankuwa obuki? Obuyambi. Obujjanjabi because nti nina okulaga ebirungi ebiri mu Nuupu okyuke. Bwe nkusanga ogamba NRM nnungi nga nkubuuza lwaki nnungi nga ngamba nange lwaki nvuma NRM ku lwaki sigivuma nagivuma actually njiwakanya okubanga yekyakulembera ati munnange omukulembeze baba bakulemberedde emyaka 4 ng'ate tulina be tusomeseza waliwo n'essomero erigunjula abantu kyogamba tewali bantu bayinza kuba pulezidenti mu nsi yonna okumala emyaka 4 kale awo tuveeyo nti bwe tuba tuwa omusolo amalwaliro biki ebyo byonna byetaagisa gwe lwaki oza bw'olwala n'ogenda ekiruddu wawunya ne mulaga engeri kati ate ye gundi luupu kyakola ani si luupu badde nno mukubyeko ebisiraani bitaano kyakola bitaano tuyinza n'omutuma defensive kati defensive kyakola oba ne bitaano kinyuma bitaano kye kinyuma bitaano kye kinyuma bitaano kyakola ye alagira ddala nti bannange na bano betwali tubanje abantu baffe nakolangananga nabo jjukira mu parliament yekalakaasa akafumya ababaka kumbe gwe yekalakaasizaako batula emmanju ne boogera kati awalaga nti Amongi mukwano gwe nti Amongi yasomesangako ku ssomero lya Mpuuga kyokka ate ekisinga okwewuunyisa mu likodi za bitaano we yali ng'ayakulira oludda oluvuganya tewali musibe n'omu gwe baata naye tufunye omukisa nti Balamu azzenga minisita tugenda kulaba ku Kibalama n'eddamulira babate Balamu ono yatezeewo omusajja mu maaso ga pulezidenti nti wa Nuupu ekyo Kanajja ng'ayambadde ebyasibya bali kozi yadde ne mu bereeti eriko n'amayinja ku kibegabega yesebo n'ekyambalo kirina amayinja ku kibegabega simanyi yafaananyiza munne okubanga sijja kikosa lulimi luvuma naye simanyi awo yabaze bubi kuba bw'ojja okwegayirira batebali ate n'ojjira mu bereeti ate n'ovaawo awo ate n'ojja n'osaba lisiti kyogamba nti ekkomera terimanyi bye baakwata kubanga bwe wajjanga okukwata omuntu oba ne lisiti ye n'oba ne details n'ogamba njagala bbiini atutula wano biki kati bwe basobola okufunira lisiti eyo lisiti gye baakwatirangako abantu ani yagibawa kubanga ate n'abantu okonfamize nti gwobalina basibe gwabalina okonfaminza olwedde omaze okukonfaminga nti osiba political prisoner olina political prisoner Balamu yakibaze naye aleka simanyi mbala gye yakibazeeyo naye bwe wali obakwata kubanga ngeri gyateeka ebivulu bwe wali obakwata bwe wali obakwata ani yakuwa lisiti nti kwata ono oza lwaki tabajja mu Kampala bonna ne bayoola lumu mukomere omwo nga sirabamu minisita wadde omusuubuzi ow'amaanyi ndowooza abo bo bakolagana butereevu ne gavumenti kale toyanziza teyanzi naye nga baami mubeere mu nsi yammwe sibalinaako buzibu so tusuubira na Kibalama tusuubira ba John Bosco Kibalama okuteebwa baddamulira tusuubira Ebya Lutaaya tusuubira lwakuba nti kakati abo tusuubira kale tubasuubira okuteebwa naye ate
ate bo basindika emagombe banga sinati n'abasindika emagombe nabo bali awo abaana baabwe tebali bulungi nabo bajja kujja bakkirize nti bale mutusonyiwe twatta gundi ne gundi kubanga waliwo abantu bebatta ebyekisiru waliwo omuwala ono Nabukenya gwe battira wano ekinnakawa waliwo foot soldier Senteza batomera Mudale waliwo Kawuma gwe bakubira amasasi mu motoka ya president mu Arua abo bonna abenfaze bafaamu nga zaali za doza balamu n'abaana avaayo ne yeetonda ku lwekyo katulabe katulinde emirimu gye munnange bangambye nti abaana ba foot soldier abakulu bakoze obbebakako tekigambikako ani yaze n'olugambo olwo biri eno mu mawulire bitambula mbu abaana ku kitebaawo wonna mbu okufuna kyofuna kyonna oteeka okubaako kyoteekayo naddala ng'oli mwana abuwala kati Mpuuga yeebaka kwani okubaako kubanga bebafawunda banuupu Mpuuga fawunda si bwe yagamba nti bebatandika nuupu ate nga waliwo n'akatambi akalaga nga zze nga bamuwa ne kaadi ayambadde akafulaano bwe yali mu press conference yagamba ati si bebatandika nuupu ayinza oba yali yirabidde kubanga ate era alina we yagambira ekibiina kino kyaba Luganda n'abamikwano ate yabadde deputy ati kati ye nga yabadde deputy president owa Buganda ate nga wa Luupu kitegeeza abadde avula ku Seeke naye abadde mukulu kati ye yeebaka kwani yeebaka ku Aisha Kabando muwa kaadi yeebaka ku Joyce Baagala muwa kaadi yeebaka kwani bikyalimu nnyo Baagala oyo naye bwe baagabira kaadi nga naye yali agyetaaga bwetaazi yaliwo okubasalawo kubati ko naye yali ajjabozi tomujjukira mu kafulaano bakuyita batya mukepulooni b'omu butale bwe beesiba epulooni tomujjukira mu epulooni nga zze ne banne anti oyo nze njijjukira Mathias Mpuuga nga tanaba kufuuka bitaano kati ono ndaba bitaano kati ate bw'omusibako ekyokubera fawunda ayinza okugulako omusango kubanga teyaliiwo ekibiina nga kitandika yakyegattako bwegassi ayinza okugulako omusango ogwa malicious damage of his name erinnya ditatana kati abaana badde bajja ne bamuloopera nti bannayo ngaffe bafutu soja batwebakako mbu kiri eyo mbu ne bana abakansala bonna be bawa kaadi mbu bina byagenza ovaayo nga bonna naddala batalina ssente mu gwe bateekangayo ekyo ne kiyambirawo ekibiina ate kyakiyamba ne kikikuba bukubi kwe kulabika nti kiri mu midiya kyogerwako bwekiti Mpuuga kwe kufuna ebitaano azibe kiri oba bajjanjabe ebitaano bye kaali kasiimo kugira gavumenti kugivuganye kulumiriza gavumenti bwetatambudde bulungi nga ni abimuwa gavumenti nga yebimuwa olw'omulimu gwe omulungi okugivumirira gyetakoze bulungi naye okimanyi nti Kyagulanyi taba kujja tetwanditegedde bapye wali akatabo edda twasomeranga bakayitanga abalya n'enseekeezi nkamanyi akatabo ako kanyonyola abantu kiko ekyo okimanyi nti nno edda twatyanga abantu nga tulowooza bagezi kumbe ffe tulina obba kulembera walabanga omusajja ng'atunula naye jasiti nga gwe oli bumpi totuuka bulungi muliro gwa mmotoka kati gwe n'owo omusajja avuge kumbe amaaso ge galiko ensenke tegalaba
kati ate n'owamuzi bakuvuge naye kankubuuze kyekifuula omuntu w'amaanyi mu byobufuzi era kyekimutta kubanga bakikubuuza ekibuuzo ekyo nti bitaano abantu bamwogerako nnyo ng'omukulembeze omulungi emabegako awo badde ajja bayogerwako ng'omukulembeze yazimbibwa Buganda biki twalabye ne Katikilo awo basimanyi walabye akatambi ka Katikilo namulabye naye yeekuba omupiira kubanga ne Pookino namulaba bwe bagenda okutwalayo ssente yawerekera amongi ne bagula ssente n'akomawo ne n'agula ne bateeka omukolo ne ngamba bane nga maze okwogerako nti Mpuuga ku bitaano by'ofunye twalako emmengo oguleko emijoozi n'agenda yanfuliriza bambi naye omukolo gwe baategeka nga sipiika ze nze ndaba ssente ze baagulamu emijoozi baaziteekekamu omukolo gwali munene nnyo ate bwe baaleetera n'abazinya amagundi gano babapangisa ate Buganda erina abaayo nti bakolera bwereere kyokka ate abanumpule bagenda direct mu ofiisi ate nga baali bangi nnyo anti ffe twali tuzze eggula mijoozi ye bannange Uganda poliisi yo gye bawa ssente kubanga lwabeerayo enkuuka wabeerayo bagisasula emisinde ng'egyo bagisasula yo nga tegulanga ku mijoozi mwali temuze kuyisa bivulu twali tetuze kuyisa bivulu seeko nga sipiika avuddeyo kubanga sipiika ye yasookayo yagula emijoozi nga leero then olunaku olwaddako Mpuuga n'akulembera abantu b'ennyendo omukungwe ne Sseggona n'akulembera ab'ewaki eno gy'akiikirira ab'ewakiso bulijjo abadde abikola tajjukirwa nnyo tajjukirwa engeri gye baali nti baali minisita abaka yabawaako baminisita mbu nga bavubukana oli n'agamba mbu Mpuuga yafuuka minisita ku myaka 19 naye erinnya lye libadde nga lijja lyogerwako paka nakakati Katikilo ayogera n'agamba bannabyabufuzi bano mu kuyingira politics nali nsoose kubagaana naye ne bamala ne bayingira naye basajja balungi nnyo basajja temubawulirako tololo yenna era ensonga zonna bazirambika bulungi mu paalamenti kibi ne ngamba Katikilo takyabeera mu Uganda ne kati kiriwo takimanyi buli bw'ogula ebibbe oba mubbi kino kyogera nze Kawooya si kikyo nze Kawooya mutabani wa Kakumba muzzukulu Erifazi Kibirige muzzukulu Ezekiel Manende Mukasa muzzukulu Ezekiya bagenda Gayi muzzukulu wa Munyi ndi muzzukulu wa Kasujja Ebusujja nva mu nnyumba ya Kakumba mu lujja lw'Erifazi Kibirige mu lunyiriri lwa Kalute mu mutuba gwa munzirizanga abaana n'abazzukulu n'embalera mu musigali ya Kawooya bakazi Lwendo Ssemmandu atudde ebumpenje omukulu wa Kasolya kange Kasujja Ebusujja Lulekyesimba obukojja bwange ndi muzzukulu wa Katemwa Posiado muzzukulu wa Simiyoni Nassamba muzzukulu wa Kikomeko muzzukulu wa Mukalo Ikambugu maama wange agalamidde ku mutala wali eri essingo mu Kikonge eba Musujju Kikonge Nalugamba kitange atudde ku mutala Kasebwembe Essingo mpaayo olunaku lumu Katikilo lwali omulabyeko ng'agenze mu makomero okulambula abasibe emirundi 2 ng'ate amakomero agasinga obunene gali mu Buganda buli lw'ogula ekibbe oba mubbi era Mpuuga yaleese ku bitaano ng'abifunye bulijjo nga badde tagula naye nga yaleese entono nnyo yazze muwana yabadde eddiru yabwe Mpuuga nkuyisewo nnyongolo okuweweeta tomanyi nze manyi nabeera nnyo ku William ababbi bwe babba wabeerawo akuba endulu nti omubbi wuuyo abantu ne bajja then abantu batandika okuŋŋaana omubbi n'abuliraawo kati bwe muba mumukuba waliwo omubbi ajja n'amugamba kankitwale ku poliisi naye aba mubbi munne kati obukodyo bw'ababbi bwonna tubukola ki tubumanyi kale Buganda eseeseetuseewa mpayo ebintu 5 Buganda kweseeseetuse okuva we yali kati weetuuse ku mulembe gwa Katikilo Kabaka kwavumiddwa
ku mulembe gwa Katikilo naaliko Kabaka lweyongedde okuyenjebuka. Ku mulembe lwa Katikilo tulabye Oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo ng'atwala abataka. Ewa egundi omulembe gwa Katikilo tulabidde ssente nnyingi eziddaabiriza ekizimbe kye mugaa nti Masengere yava mu ttafaali ng'ate ekizimbe kyaliwo nga ne paakingi eriwo yakusasula. Ku mulembe gw'Abakatikilo gwe basinze okutwalirako abataka g'abantu n'embiri n'embuga z'Obwakabaka. Neera nalaba Pookino ng'ayogera ne mugamba tunuulire ennyumba mw'osula otunulire n'eggombolola ennyumba y'eggombolola bw'etunula. Abakulu abakulira amasaza oba abakulu b'amasaza basula mu nnyumba Matibo na Katikilo abagulira n'emmotoka nga ssente ziva wa Mwami Museveni basobole omugamba nti weewaawo. Ekyokubiri embuga za Kabaka oba ennyumba z'amasaza kwe bali zitunula zitya nga n'abaana abali batunda omwenge omuganda wali wansi wa Bulanga awo nga ku UTL awo otegeerawo awo nga ku Nfudu opposite kooti y'Emmengo. Weebale nnyo. Abaana bali batundirawo omwenge ne mwagi babasendasenda ne bateekawo bondi y'emmotoka. Katale kyakatunda embugo nga ko bagamba nti kano Katikilo omulembe gwa Katikilo kazimbiddwa bajja tundirawo ng'ebyobuwanga bya Buganda. Embugo tewaliwo zitundibwa zinatundibwa Kibuye ng'oli ataddewo mudaala gwe naye si ka bya buwangwa. Abaana baluka emikeeka abaana bakomaga embugo abaana abakola ebita abaana abakola endeku bandigambye nti bannayeffe katubitwale mu katale kaffe aka Buganda kaakano we tubitundira nga neekatwe mu katale ka Ssaabasajja abatunda ebidagala bino eby'amaanyi g'ekisajja abatunda ebidagala ebiganda babisuula babiyiwa wansi ku ttundubaali. Okay. Pointi oyina pointi. Omwenyumirizaamu ki? Oyala kwenyumiriza nti Buganda etandisa BBS. Enkulaakulana nayo tekyaliwo. Bakuwe ba owner. Wambo bangamba mbu BB ebiri. Mbwemu etegeeza Buganda. Bwendala etegeeza Bidiko. Kiwedde. Tomanyi nti tiimu eyo yali ya Oweekitiibwa Kiyimba. Baali bagiyita batya? Baali bagiyita oba LT oba Light oba LT kaali awo nga tekalabika bulungi. Naye ng'Oweekitiibwa ate yali akola mu Bidiko eno kampani ekola butto. Mu Uganda CBS yokka ye radio ya Buganda ye CBS ye radio ey'amaanyi ekola nga talina license. Eyo ng'ogenze wala busungu nga bungi. Besi yakitugambye. Naye nga tuvuddeyo Uncle byonna tubirabye. Kati awo tetumanyi gye kinakira naye nga Mpuuga nabadde nkuwadde ekibuuzo lwakuba ne kibuulira mu Katikilo ng'awaana Mpuuga okufa. Nadde nkubuuza omukulembeze kyekimufuula ow'amaanyi era kyekimutta. Era ne Mpuuga waali wane asobola okutandika ekibiina ekikye oba alina kusigala nga yeesiba ku ky'abanne kyeyasanga kigenda mu maaso. Batandike Buganda yekka kuba yamuyigiriza okukola ki? Buganda yazimba Mpuuga. Kati yandibadde atandika Buganda yekka olw'ensonga beyazimba bangi. Ate ne Buganda erina gavumenti namba bamuwa obwa minisita dde yaweereze. Akyasobola kuliko ettooka erimala. Naye kati gwe mu gavumenti ya Buganda wali olabyeyo IG gy'anoonyeza kuulibwa enguzi oba wali owudde minisita gwe bakutte nti abbye zino ssente. Anti ndowooza tebalina gye balipootinga bulyake. Kitegeeza bukkirizibwa. Yeba naye ekitobero kyalagawa. Ekitobero kyabanga kya rediyo kikazi. CBS. Abaagifulamu ndowooza nkuuka. Akwalingako enkuuka n'ekitobero. Ndowooza baalemagana engabana ne bakijjawo. Eyaleeta idea bamugasa. Nja kukuwa obujulizi bw'ekyo olulala.
Enkuuka nayo yennyini Lero ne bagiwa kwa Bitabusee, luli ne bagyetegekera, luli ne bagiwa ku gundi, luli ne bagiwa ku batyo nawo. Mulugube. Weebuuze ki ekyagobya emmotoka z'empaka mu Lubiri? Ate nze mmanyi. Mulugube. Ne kasamuzadde ebyana bigenda kufa kansa. Ebyana bigenda kusiriwalira ku lujja. Ne gye bifumbiddwa bigenda zaala byana bizolo. N'abaana bamwe gye bafumbiddwa bagenda zaala byana bizolo nga byewesewese. Mulugube. Okwagala okulya ng'eyalima. Mulugube. Ebisajja bijjidde ssente. Bijja kufa bubi. Goyinza okutunula ku bantu abo nga beeyagaza bonna balabe batunula. Balinga abakalirire. Anko. Yuzi bakabena bitano yateekamu okusaba nga ayagala agenda kukyalira ku Ssegirinya Kenya. Naye Muganda wange ng'obutitimbe bw'essente obwafuluma just ogenda obugenzi Kenya okulaba ku mulwadde MP omulwadde. Ate nga yamusibisa. Ekyo simanyi. Nze nkimanyi bitano yasibisa Ssegirinya. Okugyako kyokka kyemmanyi nti omusango gwasibisa Ssegirinya gyakolebwa ate mu area constituency ya Bitaano. Nja kuwa details maaso eyo. Ekifuula okuba omukulembeze ow'amaanyi oba okugwa. Ennamba y'abantu obungi kyekkiririzaamu bw'okyawukanako ogwa. Ennamba y'abantu abangi kyekkiririzaamu bw'okikkiririzaamu oyimuka. Abanyigirizibwa bokkaanya nti banyigirizibwa era n'olwana nabo oyimuka. Bw'obavaako ogwa. Yessebo. Ate bw'oyisaamu endowooza yo ng'omuntu nayo ekusuula oba ekuwanika. Kasita oyisaamu endowooza yo naye tebadikiteeta n'ogibawa n'oga twandikoze bwetu ne bagamba enkola nfu. Noowe n'okkiriza nti ekirowoozo kyo si ggwe yeetengeredde kubanga buli muntu yenna alina okuwabulwa. Ate n'olugero lugamba nti abangi obasonga olunwe we kyabikira. Kituufu ekyo. Yessebo. So omu wasonga olunwe. So ekyo nga tukivaako Mpuuga agenda mu maaso oba adda mabega? Bw'olaba agenda mu maaso. Nze mbadde mbuuza ggwe. N'abantu batandise okujja abaana ku ssomero lye. Ate munywanyi we ow'akalevu agenda mu maaso adda mabega? Apulizentinze bulungi nnyo ekyabalokole nti abafere. Kubanga ne Yuda yali mulokole ng'atambula ne Yesu Kristo. Ye kye yeesibako agamba mbu ekibiina kyabwe kya bisiyaga. Yaakakizuula. Era mbu ye takkaanya na bisiyaga. Adde mu DP. Ate yali abaddeyoko. Ngamba ono wakalivu k'envi. Anti agende mu DP. Tebajja mulya bisiyaga agende mu DP. Ate ekyasinga okwewuunyisa nze kyamuntamya. Olunaku lwe yali ku Sibyosooko n'agamba mbu bagenda mu nneeke ya Nuutu. Simanyi nneeke, simanyi seeke. Mbu nga Dani Magic, Nubiani, Bapi, nga be batuula ku nneeke. Kati ye yali agenze nga ku mulyango kukebera bayingira ate kati ye atali Dani Magic yayingirayo atya. Oba naye yali Banjumaani. Omusajja ow'akalevu k'envi naye alina tolobolo, alina emiteeru. Ndowooza otegedde nti tosobola kumanya nti omuntu musiru mpaka ng'amaze kwogera. Mpaka ng'amaze kwogera kituufu. N'omanya nti kati nti omuntu ono musiru. Era Waiswa yavaayo n'abalambulula n'abalaga. Neeke ekolebwani ani alina obuba ku nneeke nti Secretary General n'ababuuza nti Secretary General ekibiina temumanyi nti tumumanyi Rubongoya. The treasurer w'ekibiina nti mumanyi
yani ye Benjamin Katana Council nti mumumanyi nti president w'ekibiina temumumanyi nti ye president Kyagulanyi kati badani Magic be babadde boogerako banubian bebaliwa bebaliwa so omusajja oli oyo wakalevuka envi naye ayina fayiro gyali mu kuvuga yagivugira ku CBS anti yebatendeka bagamba bagamba nti Nsereko n'oyo Kalevu batwaliwako Israeli batendeke b'obwambega nga gavumenti yebasasulira batwaliwako Israeli basomako Israeli obwambega nga basasulibwa wani Kalabedi n'Nsereko Medi bagendako Israeli okusoma obwambega mbona kisanga Kabuye Boston naga nti naye baali bamutwala mbo omusajja wo ono omusumba wawa eyava ewa musumba Kasolo ki ito mind spiritual father we guwa mungamba ati ye Kasolo Fred ani yenna pasta we Kanani kutegeti Kasolo Fred owebumana ng'omuntu kendandikirawo wamwesonyiwa sente zo wali otaddeyo ku Pentagon wazivaako oba okyazibanja namugamba tayagala baganda n'awaka naye nga teyaguze emijoozi bukyagibaawo tagulangako wadde emijoozi wadde okwetaba mu mukolo gwa Kabaka n'ogumu ate nga yakwata emiliyoni 10 n'akiwa gavumenti kati nga bwenjogeddeko ayinza okwetaba mu mukolo obulala yagulayo ebintu n'agamba Solo teguzeeyo ekintu nga ye abamu ku bagagga abaseberedde Obwakabaka bakolera ku ttaka ly'Obwakabaka mu Buganda nga ye tagulangayo wadde ekintu ne kampuni entonotono n'abantu n'olaba essomero lino ligenze ne ligula emijoozi ye nga tagula Uganda si tayipu y'endowooza tajagala yagambye abantu nti bagenda kutandika okuzimba Pentagon wazira nti abantu bano bajja kubagambanga nti lero teri kusaba abazimbi bagenda kukozesaawo wano era n'abagamba nti tujja kusabiranga ewaka kalasa ne mukulu twasabirangayo nayimiriranga wano nayinawo kanga abantu nabirangawo nzekka mwenga muli waka kale nawe ekyo bwe kijja okubeera abazimbi nga bakozesaawo wano endiga emu nejja neŋŋamba owange omusajja tabanga ayagala kudduka ta ssente zaffe nti ate batya naŋŋamba ggwe bukyanga obaawo wali olabyeko omuzikiti ekereziya ekkanisa ezimbibwa kalibeera essomero kakibeere kikyo n'ekizimbibwa nga abadde bakozesaawo gye basooka okuyimiriza abakozesaawo basooke bazimbe ati sente banaazisonda ziti ezinayimirizangawo leediyo ezinayimirizangawo kyaki nga tebajja naye bajja baafulira gye babatwala ndowooza kuba banaasabirawo nga bazimbawo bayinza okubba ebintu naye nanti ate iye omusajja akuuma amagye ayinza okubulwa amagye agakuuma ebintu abantu bayinza okuwako ebizibu n'agenda n'omusumaali ayina lidiika ya military nejyatambuliramu ye yennyini ya military ya green ame green kati bagitaddeko ennamba za green buli badde teyina nedda kati bagitaddeko ennamba za buli naye ya green mujja kakasa ati nno waliwo yali ku kituli n'agamba ng'olugero lubaala embeera nga n'embiro kwotwadde tebiriiyo mu Katonda yambe Katonda akuyamba nti teweeyamba kakati ffe tusabe security ki tugisabe Katonda oba naffe tugende mu gavumenti ate nga n'abasumba nabo balemeredde okusaba eya Katonda naye munnange olaba ebintu ebimu bayibuli ega nti omusirusiru n'oba omuteeka mu kiro n'omusekula era obusirusiru bwe tebumuvengako engero 22. eno vidiyo ogenda kufunayo abantu abakuvuma naye ng'okuvuma tekyetaagisa just kyetaaga kutuula n'olowooza
Analyzinga. Aha, kyetaaga kutula n'olowooza n'olivaizinga. Ebyogeddwako n'olaba obutuufu bwabyo. Kubanga obulimba bwabyo. Bw'abaawo emikolo egy'amaanyi, abantu baayita tewali asabira mu kyaki ye. Ne ku pasente gy'ebaako tekuli balokole. Kubanga ayinza okita Gashumba, n'ayita Bebekulu, n'ayita Balamu, n'ayita ani. Tekuli asabira mu kyaki ye. Ate nkya Gashumba n'ajja ku leediyo n'agamba nze abalokole sibakkirizamu bafere banoonya bizinensi. Ate nkya n'ajjanga ye mukwano gwe. Mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Okitegedde? Kati waliwo agamba nze Bugingo akola byakola sibifuddeeko, nze njagala Katonda, njagala bigambo byabuulira ne Katonda we. Kati oyinza obutafa ku bubi buli mu ttooyi naye akawuka kuyingira n'obukyafu. Noga nze sifudde sigenda pamamu ngenda liirayo buliizi mmere. Naye ate akawuka kuyingira n'obukyafu ne germs. Kati abantu abamu ekisinga okusiwaza abantu biringa ebintu bisatu: bwavu, abantu abakuliraanye endowooza gye bakuwa, ndowooza n'obutalowooza. Obutalowooza nakyo kikola kya busiru, because nti buli bw'otolowooza kibi. Nze Bugingo teyaŋŋamba nti nno ajja kunzita. Naye yakyogera ku kituuti, yagamba bajja mmala kukamulamu mmere gye wali yonna, tebakugjamu byenda ebyo. N'agamba teri amwogerako n'amaliriza bulungi. Buli kimu kyapanga nkimanyi, nekyali yapanga nkimanyi, ne bwe nali enkyali ebyo. N'abawo ne kulisiza abafudde. N'alaga nti eyamuloopa yali kanso w'omusango wa Mary, yamaliriza afudde n'ayogera ki. Naye just no, buli kyapanga nkimanyi, ne bwe yali apangisa mbamanyi, ne bwe yapangisa mbamanyi, buli kimu just no nti nkimanyi. Ne Uganda bwe nali nkyali Uganda nga ne baakozesa mbamanyi, Semwayi be yali akozesa mbamanyi, aba Isonga mbamanyi, nga baakozesa bonna mbamanyi, buli kimu kyakozesa nkimanyi. Bwe ne mugamba bw'oba olina Katonda gw'okkiririzaamu, lwaki opanga okuwa omuntu obutwa n'omutta? Lwaki togamba Katonda n'ajjako Bbiini amaanyi g'ekisajja? Oba n'okusaba Katonda n'ogamba Bbiini mukyusa akabina kadde mu feesi. Katonda takola ebyo nanti. Ati Katonda ye yakutuma. Nze omukulembeze wa Canada wantuma ngende nkole gundi, nkole omulimu gwe. Bw'oba onnemesa gye nkomawo n'endoopa n'agamba amanyi kye tuba tukola. Baba bakulemesezza katusindikeyo amagye. Naye kati gwe ku musajja byakola okakasizaawo nti Katonda ye yamutuma. Anti bakatonda baawukana. Katonda alagira abakazi bameka. Bakatonda baawukana. Ali ewa Bisaka alina Katonda we. Ali mu ssabo alina Katonda we. Omusiraamu alina Katonda we. Buli mwe alina Katonda we ssebo. Obusobozi alina owuwe. Kakati omuntu alina bakatonda baawukana ssebo. Kati ayinza oba alina wa busobozi, oba alina wa Bisaka, oba alina wa biki. Ayinza okuba Katonda we tamukkiriza kuganda mukazi myaka 15. Bw'agamba abantu bano nti mujja beera gye mubeera tusimbe, okweraliikira kw'abantu kweyongedde. Ekkanisa banaagibawa babanja ezokera ku makyanga ak'ebyo. balina lisiiti. Babanja kwe baziweerayo. Mpozi abasindikira ku mobile money bayinza okuba nga balina acknowledge gundi message eyo eya mobile money. Bazitereke bazituweeze tubwe ssente zaabwe bakiveeko. Temutubanja bana abatteekayo ku church we. Temuteekayo, mwababanja temuteekayo. Mwe temulina ttaka wammwe, lwaki temwazimba wammwe? Yeye gwe twali twesiza tukulembere. Mugende mu makyaki agali mu kyaki enzimbe. Kakande yamaze kyaki, mugende musabireeyo. Temututeeka nnyo ku puleesha. Omutwalo eyaleeta omutwalo baamuyiririza. Naye yamala n'agonda n'asaba ekisero, n'agamba muyiseemu ab'ekisero.
Nze namugamba ojja kugonda sente zibula ffe abakola olugwazisaba ajja gwera yagonda nagamba ayina ebinusu n'olupapula muteeke asooka empisewo akalango kano bannange mwenna abaagala okubanga mujja e Canada mu conference okwatendinga conference waliwo conference ya bagiyita ey'omugwokutaano ya mental health ya mulomo nakato okugaba invitation ng'osaba visa kwawedde okujjawo ng'olina visa we bakuwa invitation ate conference eddakaawo ya mugwa musanvu waliyo international conference medical sector kyeri mu maanyi ag'ekika ekyenjawulo tulinayo conference ya NUP erimu mu August so nayo gyekwate obeere ng'osobola okukola ki okubanga nawo ojja n'osomako n'oyiga n'okola emikwano n'olambula nako n'oddayo kuba mwe n'onyumiza ku bantu ebiri eno by'osanze eno so waliwo conference endala eya agriculture egenda kubeerawo eya climate change ya mugwa mukaaga so gwatanneewandiisa obudde bwo buwedde emyezi wasigadde ebiri ey'ogwomukaaga eya Dodo mami wange Dodo Kajumba so gyekwate mangu speed ya yiri obeere nga weefunira ekintu kyo ate omwezi ogw'ekkumi tugenda kubeerayo ne cyberbullying ya madamu Daphne naawe gyekwate ate ya agriculture nayo ya mugwa mwenda then tusembyayo ekigenda okuggalawo omwaka mu conference z'e Canada zonna gye bayita malnutrition bagita gender based and gender based ending and gender based bagita okutulugunya bakwita batya violence gender based violence igenda kubaayo mu December igenda kuba mu December ne January naku zijja kwa tuyingiza omwaka omupya so gwekwate mangu gwe mukolo ogusinga obunene mu Canada ogwo mu conference sebo abantu beewandiisa batya ennamba z'essimu ojja kujja mu WhatsApp yange nkuwa ennamba z'abategesi ennamba yange ya WhatsApp eri +256 750 90 99 86 25 eri +256 750 90 99 86 okay so n'omuntu newaba tali Uganda naye nga alina ensi gy'alimu nga yandyagadde okujja asobola okujja eyo gy'aliyo n'akwegattako n'atuuka e Canada awo najja mu conference kasita ya agamba nti nja kujja mu conference tewalina buzibu genda bwe ojja ku WhatsApp yange ngenda ku ennamba y'omutegesi byonna obimubuuze okay kale okujjako nina ekizibu ekyangwiridde nga mbaliriza nkola video zange ku TikTok waliyo abafere abajja ne bagenda mu comment ne bawandiikayo nti balina conference bateekako n'ennamba z'amasimu bannange ezo conference sizimanyi z'abafere bajja mu video zange za TikTok ne bakomentingamu ne bateekamu n'ennamba bagenda babba z'abafere so mu bufunze omuntu akubire gwe conference gy'otoludde nga nanga sigimanyi siginaako idea n'obojja funya abantu nga bangi nnyo nga bagamba twazifunye ennamba simanyi tulaba conference gye balanga mu video zo mu comment tojja conference mu comment z'abafere sizimanyi okay nze omuntu alina conference antuukirira nja kuddamu inbox yo dawo naawe omukwasaganya abategesi yes sebo wamaze dda okufuna essuuti yo eyaki ey'okwambala ku mukolo gw'embaga ogwani Bugigo ne Susan balangiridde embaga olaba bakyalinawo emyaka egiwera enaabo nga bali bonna lwaki abikasi yatta naye musajja yagambye embaga y'esawa yonna mutandika ogolole amasuuti mutegeke ebiteeteeyi agenda kuwasa Susan mu maanyi kozi kulumbe bafumba katogo onyimba ez'edda ez'ennaku zino kati emiceere gibaako gwe tegeka kuziika wayinza obaawo omulambo nze ndaba waliwo ekijja yagambye bwe yadde amaliza statement eyo yagambye nti yadde era kijja kubaawo naye era asubirayo abajja okuddukira mu kooti okumuwaabira mabirizi bamukola batya ono male mabirizi eyaloopa nti ono yawasa mu butali bubativu bamukola batya bwe yavaayo bamusiba tegunnaggwa
gwakoma wate gwazikira gwamala ne guzikira nga n'ogwa bayibuli bwe gwazikira webale nnyo just gwefunayo ngoye nati abantu nabagamba nti ogwokusatu nga 16 mpaka 19 wajja baawo ekiriwo abantu bagamba ki ekidabaawo konze mujja kwongera okumanya Bugingo yaani n'okwongera okweyanika nti mufere temwabiraba ng'okusatu awo wonna teyakubawo hiti z'ennyimba ekyamazima njagalayo ku ssente najja n'agamba Richard yali wa SFC bamumpa yali komando nga ze kunkuuma eyasooka ogamba omukadde w'ekkanisa olwaddako n'agamba Susan yabadde antegekera engoye ng'olwasooka yagamba Richard bingi bikyali aye n'alumiriza nti wano ku kituuti tebalimbirawo wano ku kituuti tebalimbirawo njagala okubategeeza amazima Susan yabadde anfanira engoye mujja mulaba just mukiwe budde so embaga togirabayo gwe anti omuntu bw'afa nayo mbaga ye okumuziika eba mbaga ye bw'oyabya olumba embaga ye esembayo naye akadaaje twetwogerako ey'abagole ne babavugira mu zirimozini tebannakigambako ekyo bagambye embaga tebagiramudde bulambuluzi kuba embaga ziba nnyingi nkusiibula eggwe Profesa obijjawa omugezi ddala Mukama akunkumire bulijjo gwamulagira tusinkane nga twerabye ojjako ddi Canada otulambuleko mu nteekateeka zange kira mu maaso awo myezi nga 5 akyo tomundabire agenda kuba kansala era ali mu struggle obwawa Rubaga division constituency kale mwagaliza mirembe wangambye ne mama ye yafudde naye saategedde we mama we ono eyali alwadde seyannyonnyodde bulungi naye nga tali bulungi omukubirako kasimu kale kati golana tutegedde kati ate nze ali ewala ayi gwe ate munno nnyo kale ngenda mukubirako kale Mukama akukuume naawe akuwa ekimuli ekyemirembe papa anedda ssebo nkyagala okubeera ku dunia kale ssebo kale